omusajja kwekwerega n'agamba nti nnyinza okukugirayo omudondoli gwange ngukulage. Ne mugamba munnange nze togulaga nze gutwalire genda ogulage nnyoko kubanga yasinga ogwagala nze sigwagala. Mulongo mayanja kato ng'ali mu luggya luno abaana ebbanga lyesiyinza na kubabalira bajjajja nga abazze bakola mu lusoolwo nga bajja bakola okubeera nga bakuuma abaana abalongo ng'era be bakalinda b'amayanja. Tuzze wano nga tuwulira bayeewo ab'emmundu 5 era nga bazimba ennyumba mu kiro kimu. Ennyumba zizimbiddwa ndowooza nga 2, emiti gyonna bagitemye n'abakanyama baleese n'abamajambiya. Kya mukisa mulungi poliisi y'e Kajansi ng'etuyambibwako regional Nateete basobodde okuvaayo lumu ne bajjawo abantu bano abaaleeteddwa abamenyi b'amateeka. Ettaka lya Buganda ne kabaka waffe kwakolera emikolo ng'agenda okulya obwakabaka. Mukama wange yamukozesa kakati baagala kumalawo Buganda naye mukama wange ssebo kabaka taata nsaba obuyambi nze naliwo nga bba wange akozesa emikolo egy'eggwanga. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Yandaze Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde bwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18. Yandaze Just okuyamba guba mutima. Migo ng'abantu bangi nnyo nga baleekaana kati tutegeera kiki. Twagenda okulaba nga bavudde ku mmotoka nga batandika kuleekaana nga bayoola kusima misingi kuzimba nnyumba ekiro ekyo okukeesa obudde nga bazimba. Twagenda okukeera nga nnyumba ewedde bamaze n'okugiggala n'okussaamu amadirisa nga beetala wano nga basaawa ebitooke nga basaawa emmwanyi nga basaawa muwogo biki byonna ebyali mu nnimiro nga batematema emiti gyonna nga batema omuvule ebyobuwangwa nga batema omukookoowe gwabadde munene nnyo nga batema emituba gyabadde wano ku lujja nagwo gwabadde munene n'emimwanyi. Olwavudde ku mimwanyi ne bagenda ne batema omutuba gubadde wano munene ku kkubo nnyo nga buli omu yenna agutya. Ne ŋŋamba omusajja kwekwerega n'agamba nti nnyinza okukugirayo omudondoli gwange ngukulage. Ne mugamba munnange nze togulaga nze gutwalire genda ogulage nnyoko kubanga yasinga ogwagala nze sigwagala. Nange ne yeetala n'akomawo n'awagala ejjambya okutuusa lwe nayingira mu nnyumba ne ntuula. Naye nze simanyi baaligula kubanga tebaŋŋambangako nti ettaka lino tulitunze. Ettaka lya Buganda ne kabaka waffe kwakolera emikolo ng'agenda okulya obwakabaka. Mukama wange yamukozesa kakati baagala kumalawo Buganda kubuzisa naye mukama wange ssebo kabaka taata nsaba obuyambi nze naliwo nga bba wange akozesa emikolo egy'eggwanga mu baana abalongo. Ina obulumi bungi nnyo n'amaziga olwabo abeeko baana nga mwe muli baganda bange abeeko baana okulaba nga bazisa ennono y'obwakabaka bwa Buganda mu luggya luno ne batunda ekifo ekikulu bwe kiti ekigalamiddemu omumbejja Nazibanja eyazaala emigga egy'amayanja ng'era ye mwana mwannyina omu ne Ssekabaka Kiggala owo kutaanu mu luse lwa Bakabaka olwokubiri. Mulongo mayanja kato ng'ali mu luggya luno abaana ebbanga lyesiyinza na kubabalira bajjajja nga abazze bakola mu lusoolwo nga bajja bakola
okubeera nga bakuuma abaana abalongo ng'era be bakalinda b'amayanja. Beekobaana ne batunda ekifo kino. Neebaza nnyo abalangira ku mulundi guli 2018 n'Obwakabaka bwa Buganda obwawulira omulanga Abambejja n'abalangira ne badduukirira ekifo kino ku lutalo olwaliwo n'Abatanzi Mariam ne Gwojolonga Benikito Kiwanuka nga Semakula nga batunze ekifo kino. Abanga nze mwana abaana bwe batunde eyagaana okusayininga omu bwenti nti ze siyinza kulya mu Buganda lukwe oba mu Bwakabaka bwange lukwe, kubanga wano we watikkirirwa Kabaka wanywa olwendo lw'amazzi n'agenda e Nnaggalabi ng'ayise wa Kabaka ku Kagulu Tebuchwereke n'atuula mu ntebe eyo n'agenda e Busaawula n'agenda mu Kikajjo n'agenda paka Kasenge paka Nnaggalabi. Esitwa Hadija atugulumbiza mu kifo kino ekiteetaagisa n'abaana b'olujja luno. Tulina buloka gwe bayita Ssenyonga Kiganda Luganda Ssenyonga Peter oyo atumazeeko emirembe atusuuzizza ennono yaffe eya Buganda. Kiromayega Salongo oyita mu kkubo lino tukulaba naye tetulina buyinza bukuyimiriza, naye nga wano we wali ne balabye mayanja ate we wali Omutaka Miyingo asookerwako okutambuza ensonga z'obwamayanja. Tukwegayiridde Ssebo Katikkiro Mayiga bakusindika mu kifo ekyo okulwanirira ebifo bino. Taata tukwegayiridde n'obuwombeefu bungi, tuyambe otufunire looya oba kanso awolereza ekifo kino ku lw'Obwakabaka bwa Buganda. Tuzze wano nga tuwulira bayeewo ab'emmundu 5 era nga bazimba ennyumba mu kiro kimu. Ennyumba zizimbiddwa ndowooza nga 2, emiti gyonna bagitemye n'abakanyama baleese n'abamajambiya. Kyamukisa mulungi poliisi y'e Kajansi ng'etuyambibwako regional na Teete basobodde okuvaayo lumu ne bajjawo abantu bano abaleeteddwa abamenyi b'amateeka n'abasala emiti ne bavaawo era tubajjewo essaawa zino nga twongera okulaba nga omulimu guno gutambula bulungi ogw'okutaasa ekifo kino. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali ku Namulondo olwaleero. Ekifo kino akimanyi bulungi nnyo ne Katikkiro amanye ekifo kino n'obyennono. Twagala kulaba nga ekifo kino balekerawo kizannyiramu ne babbulooka bano abaleeta abamajambiya Bassenyonga okubanga baviira ddala ku kifo kino era omulimu olwayo tugutandise okulaba nga tuzannyirwako. Kajjange sinnasanga nti bamutemye oba bamubuzizzaawo.